bakutusizaako wabula kasinema ke tugenda okulaba 18 strictly 18 nakudda waggulu bw'oba togiweza bambi nga bakuddiza ebiyitabyo ng'otandika strictly 18 nakudda waggulu nkidda mu 18 nakudda waggulu nga bagamba Finline Features nabo begasibwamu okutuusaako sinema. Hello, I'm Johnny Cash. Unaitibwa Johnny Cash. Nga bagamba Finline Features bakutuusiza ketwolekedde. Ne bagamba Ajase Films Production ne VJ Junis Production. Ne bajja gamba 3 Arts Entertainment nabo begasibwamu olwaleero kwanjula kwa sinema. Nga bagamba Steve Abigailman Went down, down, down. wabula Keanu Reeves yagenda bakulembera olwaleero And it burns, burns, burns. yakayise feeling Minnesota. I have to go with my father. Because Sam came first, you came second. Akatuka abuza lwaki isabibwa okwate kubo genda shikana kitange. Anti lwa nsonga Samu yasooka okuzaalibwa gwe n'olyokoddako. Limwetegefu gwe. Paper beats. I fell into a ring. Balina akazanyo ke bazanya ne bajja bagamba Cameron Diaz tagenda kabulamu. Kuno kona kwanjula kwa sinema ne bajja bagamba Deloy Rindo 1, 2, 3. bazanyi ba Lulango Beats paper. wabula Cotton Love oba Cotton kwagala. Daba nno maama ali ku kiddo maama akuba dope nga bagamba Michael Respond oba Respoli naye muneeno keino kagenda okuzza amaaso mu kwetooloola ennyo. Maako yalina ebifaananyi bye yatimbe wano ebyaba maasozi nga bagamba Levon Helm Of love is wabula David Allen Smith ne Ratho bonna muneeno. Kwate kuba ove wano obadde kiggwe sebo yakasinika mu kagene kasika ne maama waako nga bagamba kitawe waako nga bagamba Lwakubiri oba Tuesday naye agenda kubeera muzannyo olwaleero. but the fire went wild. I fell in Hale burning ring of fire. talina okusira ku muzannyo gwe baali bazanya ono yawangula. Losi Robosi yayiye enguliko gye bateeka mu sinema yakagamba teeka wano musatu n'ateekawo ne bakuba tufudde Burns, burns, burns. The ring, nga bagamba Francis the ring of yakola ku kasita y'abazanyi, Eugene yakola ku bwambalo bw'abazanyi, Naomi Shohani Martin Walsh yakagatagata naye nga bagamba Waltroid yakola ku bifaananyi ebyali bya sinema. Kale Santa Shumashe tiyabula ku mukolo nga bagamba Eric McLeod yali company producer wa sinema. Gwe balanisha okubagana amayinja. Iweni Stroff yali mukungu mukafulumya nga bagamba Dan DeVito, Michael ne Stacy Shah be bakafulumya mu butongole wano nga bagamba Minnesota myaka 2 egyayita emabega yitawo yakasukuma amazzi. Steven yawandiika ate yali director w'okuntikko. Kayino mu kaseera kano bagezezaako okulaga mu bufunze obulamu bw'abavubuka ababiri. Omu yali mukulu wa munne, omu yali ayitibwa Sam. Kali nga bagamba Minnesota ate ku lunaku lwakakati waliwo nakyaladduka emisinde mukazi wattu embwa zimuleeteddeko eggaali emabega mukwate ayambadde ekiteeteyi ky'abagole anti weegire gwe li ready baabano mukazi wattu asiri tukyagudde sebo embwa zibadde zimugobya mmotoka ayambadde ekiteeteyi ky'abagole todduka kino kyamwambalira ne kimukwatira wano gwe nnyabo njakusekula alina yitwe njakwabya omutwe singa ogezaako okukola ekyobutumbaavu anti kakasa ntomishinga byerabire gwe redi nze sigenda kufumbirwa mutumbaavu oyo byabadde ku diiru kono fuck the deal toduka gundu yakakuba bule y'ekisajja gwe nandikubye mu face naye ate lunaku lwambaga kati to fucking up kuba tuuso kena kusire wacho tandika okunziba shete jangu tandike nga sikufuddeeko ushaga
I don't even want to think about it. nzikyagana kirowoozaako ekyokunziba And you gonna cook? kati ogenda gezaako ofumbirwe roodi ofumbe Suck his cock every night. ogenda sakinga koko ya at least buli lunaku bw'alina okunyunyuta zobula nvaako That's the worst thing I could think to do to you. That's why. kubanga kyekintu kyokka ekibi kyensobola okugezaako okukola kusirako byonkoze wanziba Fuck nice and pretty because people are waiting. njagala obeere mulungi bwe kagira n'akanyiga teweekyanga boyi You want to fight me? oyagala kunwanisha nja kukutuga kamubba kati akatwala mu bufumbo bwa mpaka Change my mind, Bill. ate nkyusiza endowooza yagwe sigala wano n'akwate kubo n'asooka afunako kanyama obumu ne bakwate kubo bayingire munda ayina akabala kayitibwa reds lodi ayitibwa red mwe mudeeri Go get a job, man. Got one? Hey! wayi gwe storeki Good, that was good. awe si wabi Hey guys. storeki mwe kono kiruthi Baby. bajja babuza abasinga muno wange I took care of that little problem for you. namaze dde okulabira ekizibu kye mwabadde mutaddewo n'omusasule Go fishing or something. waliwo ofiisa seba abakolera ebintu byabwe kugamba abikkabikka obujulizi singa baba balina emisango gye bazizza bamusasulira eno mu mpola bamunyigira eno mu mpola Do this week. Good. tukoze tutya wiiki eno kono bosi tubadde oke kano yalinga bizinesi manager we It could have been better. wayi Good, business is good. bizinesi simbi bizinesi etambula bulungi okakasa ati ye oli yaseka wayi manyi Every day is payday. manyi bagamba nti buli lunaku luba lunaku lwakusasula everyday it's a payday n'amusimba omutete gwe n'amwongera omusajja ono akola emirimu tekisado gye waguze ennungi What's this? ate kano kaki leka tulabe American dream, huh? ndowooza wasikanya ekirooto kyo Hey, nah. ayina efo kye yaguze sebo yakiguze eyo kali ofiisa bw'amala okubikkiriza bamaze omusasula omutete gwe yakwata ekuba okuvaayo ye ofiisa sebo wanene yandibadde nga detective mu Minnesota kali kati akamali kenkufunidde kali otoli yagenda okubeera omugole omusajja kano ke kamali ke bamufunidde kyokka kagendayo mu bufumo lwa mpaka kasasula bbanja Feel bad for you. Freddy It's a bad crowd situation. mbutuufu oli mukazi mubalagavu naye ate kibinya okubanga wakulira mu mbeera eno Road. naye omanyi Give me a call. bw'obanga ofunye ekizibu kyonna gwe kubira essimu kubira kasimu tewali buzibu owulidde Fuck you. weegire wayekanyirira kabalagavu kamala She was beautiful yesterday. kabadde kabalagavu jjo Yeah, but today she's mine. anti olwaleero kange oba wakegadde jjo olwaleero kange n'ayingira munda kati alina pata naawe Looking at. kati gwotunula ki Let me ask you something, Lloyd. nkubuza ekibuuzo right Such a fucking wick. lwaki obeera mutumbaavu saawa yonna Huh? tunuyatunuliyo ebyekitumbaavu ayitwadde ebbali waliwo baasa ate eyingira mu kibuga ono ye Keanu Reeves ag'obuzaali tulabako mu sinema za Matrix kabaka nga bomanyi abavubuka tebaagala kunaaba yasooka neyerongoserezaako eyemanga namala nayitawo kati agenda okujja ebbali wano waliwo kikawulu bambi waye gwe storeki kizaatu bakisibidde muno kyagala kutandika yatunula nakyesonyiwa ayina kabulifukeesi mwe muli buli kimu kyonna ekyandibadde ngaekikye okuva ku ngoye akina busenya n'ebisigadde yatuuka ebbali It's gonna show up. muganda wagenda kujja Max. ngamba Jackson I told him it wasn't right if he didn't. saamuyise Brother's wedding. namugambye nti alina okukwata ekkuba okujja agezeko okubeera ku mbagayo Try and get along with him. bw'aba atuusi wano njagala mutandika okukolagana owulidde Where she doesn't come up. kati maama bw'atajja omugole omusajja lekerawo ebyokufenkafenka buli kaseera ndaba nno omugole emotoka mwe baamuleetera omugole omukazi yitawo omugole bamuleese bakuŋŋaanyiza ekyalo kyonna ate oba omuvubuka omu ku bavubuka abo kaluwano abakulu agenda kuwasa kati mukazi watu agenda okwekanya waliwo omuvubuka gwe yalengera yali mukazi musajja mubalagavu kamala ono yewuunya omugole gwe baleese siba ebyobufumbo bya mpaka asasula bbanja yabba omugagga kati omugagga amugabyeyo jangu bakuwase gwe nyabo
bubuka b'ennaku zino kwata ekimuli ky'obugole kanatera yamugabayo nga taata Kids would be very happy. kanka kaseti mujja gezaako okubeera mu ssanyu mu ababiri ati ye yitawo agenda okuza amaaso kwe kulengera bulazo we yaze tebazeekwata bulungi ne bulazo we gwe gyatugende mukazi watu nga bamuleeta mukazi kyono kweri ono anafumba banono bafanseko lodi kyava akwateko naye naayitawo naayingira paka munda baatuuka ewa agifwaza banaye tukunganye wano olwaleero mu maaso g'abano kimaama Jacks bannange oli kisufu okulaba ngoze What's the story? biki ebigenda mu maaso wano eno Couple, don't they? anti tulaba nti bajja kukola kapa ensufu nedda teri kapa ensufu yaamu So, Jax, Jacks nawe kakkana leka kutandika kucyankalanya tell me, what did you get? mbulira ki kyomuleetedde ng'ekirabo mpulira akaama leka naawe mbulira ki kyoleetedde muganda wo ng'ekirabo tiwali kyemuleetedde maama tiwali nzije engalo nsa naye ki ekikuliko Jacks nojja ngalo nsa ku mbaga ya muganda wo bajja basale keeki ono tabyagala baba bakuba ekifaananyi ky'obugole ono naye tajja amaaso kavubuka kaliko yasiikanye nga bamuleeta omugole omukazi kyava yeebulungulamu mpolampola najja asiikane kajjama kano ke yalengedde kawala katoototo sitole ekigwe Can I get a beer? sooka ofuneyo kabiya awo kabiya Fuck out of here. njagala kuva wano kwako Who are you? gwani Jax. bampita Jacks Jack. jaka Jax. nedda Jacks si jaka Jax? Jacks Jax what? kali gwe Jacks biki Jacks Clit You're not related to him? tuŋŋamba nti oli muganda wooli Sam's my brother. Sam muganda wange I don't know who's worse off. butuufu simanya ani ali mu buzibu Me. naye kyabika nze ndi mu buzibu nze agenda omufumbirwa ono tanyega nnyo olimu olusonyisonyi You shy? olimu ensonyi No. nedda siina nsonyi Ain't heavy? kisitole kigwe Brother. Freddy osikanye bulazo wange omuto All dressed up, you know? oyambadde kiringa kimakedo What are we in for this time, huh? sitole eki ku mulundi guno ani gwakyankalanyiza My brother Jax likes to spend a lot of his... omanyi muganda Jacks ayagala nnyo okumala obudde bwe obusinga mu kkomera Whenever I can get away. akaseera kona we nsobola okukuddukira famire yamwe nagikowa waita okwatirira Wife, Freddie. ono ye mukazi wange ayitibwa Freddy mukazi wa mpaka kakati What? jantuzanya akazanyo kaffe but musawa mukulu naye akyayaga okuzanya akazanyo k'obuto gira nawe leka tuzanye tunswaja atandika gira okay nakona Scissors beats. makansi esala olupapula ne baddamu nakona Paper beats rock. olupapula bwolwazi tuddemu nikiki Shit! Rock. ndeese lwazi Scissors. olwazi lukuba makansi kakati tereera boyi nyina okwokya ennyondo koona muzanyo kwabwe kuva buto baguzanya tunkuba kyokka tayagala kuswala okay It's a knockout, isn't she? kakasi kabala kafusiwe kiri You won the game. wangudde akazanyo ninze nafunye omukazi tonywegera nvaako obadde okyakamwa otafuddeeyo I believe you even showed up. tuba nakikiriza nti oze mazima ngalo nsi atondetedde wadde ekirabo yeewuunya Nice tuck, Sam. kibadde ekirungi okwogeramu naawe essaamu ku mbaavu gwofa ku kirabo kyokka tofa ku bulamu bwange wajja bubadde laba nno omugole omukazi laba keeki bwagirya
avwabira alinga obuwala bwene Uganda. I'm gonna go pee. Ngena nokojoba oba wandyagadde okumperekerako ekiki bwaloba yagwa bugikigo kamugambe ngena kojoba nagambye 18 kudda waggulu boyi yakafatira mu kinaabiro empale ekigudde bonna bayidde dda kawansi n'alyoka atula waggulu omanyi sokoddeko ku kkono kati ddako ku right sindika tuugana waliwo obuto obwali wali katonda wato omuntu ato omuntu nyweja nanyweja musaato yakakutamula tufudde yasamula oluvannyuma. Did you come for me? Okimyenje? No, did you Neda. come for me? Did you come for me? Did you? Did you come for me? Kategeeza ontamuliddeko yabadalowooza did you come for me wakimyenje wo buya abadde atuta akakya nga takyamulangako bw'ati maama nnyabo katonda watu mukole ono mukazi wa bulazo we babano nga bamuyisa paka pembeni kabadde kawanunira neboyo olina okushevinga olina George Bush mungi okiwulidde osobola ofiitinga George Bush amanyi okuziyiza mbutatuuka nnyo George Bush aziyiza. I look like shit. Niye mfanana nga busa. Don't I look like shit? No. Ulabanga nza afanana obushati nedda. I'm getting old. Kirabika ntandise kaddiwa. 25? Oyina emyaka emeka 25? Then I am to 20. Anti naatera okuweza okusukka 2. I used to be 7 years old. Natiranga okubirako 7. I used to be unborn. Natira okubanga sinazaalibwa. I used to be 14. Natira okubaako we 14. Tomorrow, wabula enkya 40 or 50. nyinza okuweza 4 oba 5. So, kati I'm dying. mba ngenda kufa. I'm dying. Nfa. You're dying. Naawe ogenda kufa. Right now, Mu kaseera kano we're both dying. ffenna tulinga abagenda mu kufa. You're ticking. Gwe towulira obudde nga bukuba. Gets louder with every second. Essaawa gyegenda okugenda maaso n'okuba buli sekendi egenda ewogana bw'obudde butuggwako. I don't want to die here. Nze saagala kufiira wano. just split. Ke lwaki tutandika? Ntandike? You think those guys are just gonna... Nyegooza bano abatumbavu bagenda kundeka budde shingende bwe ntyo. Well, they haven't yet. Tebannaba. Because they did this to me. Daba kye yankola mazima. Jesus. Yeah, Jesus. Radio eyanteekako kino kuliko ekigambo slat. Malaya. Red says that I owe him 10 grand. Radio yangambye musimanya manje omutwalo. Kakati okusasula omutwalo yabadde alina gabayo nze. On the books, your damn brother did. Muganda bwe yambalira ebitabo kati olwo omulimu omusufu yawaddeyo nze Lord, ng'ekirabo he's my punishment. kati nze nninga ekibonerezo. Fuck them anyways. Yeah. Fuck them anyway. naye kyoyogedde kitu fuck them anyways. Tofaayo. N'atandika aveewo. See out back? Kakati onookwata ekkubo okudda okundabako. Bwe kinaaba kisobose nja kwata ekkubo kome. Kati yayita eno onobwedda yata omuntu buyinga tozanya obwedda gwotuga omuntu oyo munda. Yayita paka eruda yayita eri manju najja kyava akwata entwala ye yakyala mutufa ntajja gumiikiriza kumalawo bbanga gwanvu. Yatunula. It'll always turn to shit. Ne bw'odduka otya era okomekera okomyewo mu busa buno. Mugezi kaabwesonyiwe. Aba agenda maama yamuyita Jackson. Tulese bulesi kirabo naye ate n'otusibula lutalo. Yawulira obusungu.
mazima bo bafa ku kirabo tebamanyi wajabadde mukubonabona n'obulamu bwe kati yajja akebera ku motoka ezipaakingidwa wano mukube motoka akwata kisooka agenda okukwata kwenu nga njigule yakabushi munda ng'agivuga mukube motoka mukuba buga station akwata kisooka yajja buzina gali ng'agipakinga wano bamulemeddeko beetaaga ekirawo muzaatu talina adde 10 yagamba waayi okwejja kuba eŋŋanda amakulu ekibeetaaga yajja ye waliwo kaga station akaali okumpi awo ng'asooka ateeka oluto pembeni Empty the cash. njagala akasimbi konna Come on, move it. muzeeyi amutegedde Axe? gwe Jackson That you? mutabani wa luswabi gwanjiba Give me the money. mpa sente You wouldn't shoot. toyinza kunkuba nawe Jackson I'm not gonna shoot. sigenda kukuba nawe bobuderi gwajja okuba mumanyi gwe Jackson luswabi twazanyanga naye obadeki yitawe namutekeyo Sorry, Bob. onotsonyiwa bobu omuntu gwajja okuba abadde amumanyi Jackson mutabani wa luswabi musaatu munaku talina aleza ensimbi temuli nga mala agula ekirabo yadda anti kirabo kyekibatta kakali naze nakyo n'obusungu kamala Because I was trying to kill myself. kirabo kimwetaaga kwako It's a candy dish. oyo kandi dish It's on your marriage. Goodbye. maama weeraba kati nkuwadde ekirabo mbasibudde mufwe aba agenda okuzza amaaso kwe kulingira nakyalo ono mukazi watwali stak kamugamba bambi tondeka mabega tondeka kusiranira mu bulamu buno nkusa busabi yakakwatako n'akagumya munanyina okwata ekkubo gendo n'osonyiwa bwatyo n'atandika baba bali awo ate maama teyafa maama kapuresha kamukubirawo kakada ng'akutukiddewo maama afudde ate mutumbavu gwe You killed her. gwomusye nze musye gwomusye mulalu mute maama wange maama abadde anywa nnyo akayaga eno famire empangulukufu kamala tebalina kyakola balina okumuzika daba noona akaba ye mukulu naye sebaatiribiya Mom invited me. maama ye yampise ku mbaga So she faints and dies just like kati n'afa bufi bw'ati olw'okubanga gwe me. Not me. gwamuse I was her favorite. She didn't send me off. abadde anjagala teyangoba nga nyina emyaka 8 gwe gwe yagoba gekicajage nina kutuka tontuga ate mpoki gwe yagatutta fembi Hey, Freddie. chief Freddy ofisa yajja Sorry. onosonyiwa So how is married life? obufumo bugenda butya yamulaga lugalu That good, huh? bulungi nnyo bwe butyo bulimu n'engalo Can I bum one of those? oyinza okuba ku kigalo oyo kigala kaako webali Sorry about your mother, boy. munaasonyiwa ku mamaamu okufa Died about 6 years ago. wange yafa myaka 6 egyayita emabega mu butuufu kyali kibi nnyo yofisa Word with you, Jax. gwe Jackson njagala kwogera mu nawe togenda Huh? What do you do this time? ate wakoze eki Jackson yitawo waneeno Ice, what did you do that? ate yakoze eki naawe Gas station, you knock. gwedda munda wabbye gas station musajja gwe He asked for an answer, so I'm gonna take a little refuge up yours. Now that old guy, Bob, he didn't see you, but boobu teyakulabe naye yawulira eddoboozi lyo it's always something when you show up. naye buli lwokwata ekkuba okujja ku kyalo wabaawo ekituukawo Finish between me and you, Jax. ate kino kiri wakati wo nange Jackson tebinaggwa buli lwayingira ku kyalo embata za gundi zibbibwa simanyi enkoko za gundi zakwatiddwa nakyo yakwata ekkuba okujja gyali I can't sleep. munaye sobodde kwebaka Cold in here. You want another blanket? wano waliwo obunyogovu wandiyakadde nkwe blanketi endalako ono nedda ndi okay ne kasembera waali Did you stay for me? kyogamba wasigadde ku lwange
stayed to bury. Nasigadde kuziika maama wange. Tomorrow? Enkya Taken off. ngenda bugenzi. Kyekava kamunywegera. Njagala owulirize. I've been thinking about me, Jax. Kimanyi obadde ondowoozaako Jax. I'm thinking about you. Kubanga obwedde nkulowoozaako. And when I do, Ate bwe nkulowoozaako I can feel you inside me. nkuwulira ng'ondi munda mu ddiba. You want to be inside me again? Wandiyagadde okudda mu ddiba lyange munda. We shouldn't. Tetuteekeddwa. Again. Nateera. Yaddayo mu ddiba. Laba tabu. Giya tebaginegudde ate. Emmotoka eyiringikye. Katonda watu. Mmotoka yayitawo paka eri mu masekati g'ekkubo. Bali ku kikikyaka. Whoa. Boy. Katonda wange. I thought I told you to shave. Nagambye oshevinge. Sorry. Onosonyiwa. Ayina okushevinga George Bush. Kwe kujja baterere. Babano. Have you ever been to Vegas, Jax? Wali obaddeko mu Vegas, Jax? What? It's the best. Vegas ke kafa kakyasiza okuba kabalagavu. My mom, Zine mamange twagendayo. we met Anne Margaret. Twashikana Animal Grade. Man, she was the coolest. Mutufu yali mubalagavu mukakamu. Like a kitten with balls. You know? Yalinga kapa zine ziba n'emipiira. She gave me this. Ye yampa ne kano. She signed her picture. Yasayininga n'ekifaananyi kye n'akimpa. It's supposed to bring me luck. Bagamba nti kano kakuwa emikisa. Let's just go. Tugende. Let's just start this thing up and get out of here. Kwegamba tuve wano butukeere tugende bugenzi mu Vegas ffenna. Tutandika obulamu obujja nze naawe. Why? Lwaki nedda? Can't you see? Maybe all this shit happened. Naye gwe tukya nti buli kimu kyonna kitukawo lwa nsonga. It happened so we'd end up together. Maama we yafudde wazze wano lwa nsonga tusobole tukomekerere ffenna. Leave me here with these bastards. Tugenda kundeka n'abatumbaavu bano wano. They are. Kubanga singa ondeka nabo ojja kubeera wambwa n'okubashinga. Feels too good. Kibulikika bulungi okuba naawe. It's gonna turn to shit. I Naye bijja kwonooneka. Tisobola kuba naawe. just can't. Tisobola. Yatamba emmotoka ne bimuluma ye kimotoka. Kanada ino kijjayo mu parking. Nakisindika. Era obwakya bwe ruti. Yakwatamu ebibye. Get off me. Crisis. Bulazo n'akaayana. I don't want it. Okuva lwe watch omukazi talaba ku kigambo. No, it hurts. Don't push me away. Tonsindika boyi nakuwasha kuteeka mu maka kweggala. Back. Come on, get off me. Baabo nno. Musaatu yasala wakwate kubaleka nakyali emabega. Yagenda atandika obulamu bwe. Kubanga akimanyi ye obulamu bwe buzibu nnyo kamala ogezaako bwesibako. Buli complicated n'okukinga ekintu kya kyonna. Yatuuka eruda n'asooka atunula. Naye mbutuufu agenda okutunula bw'ati. Nga newankubadde obulamu bwe buli complicated, amazima gali nti yandyetaaze omuntu owokubiri. Kwegamba gwayinza okuba naye mukwano. Eyo emmotoka yagibba n'ajja nayo. Mukazi watu masekati g'ekyo yasala wakwatemu ebibye. Kino kyekifaananyi kyabadde ayogerako. Kadduka. Jax sirika toogana. What are you doing back? Ate okola ki wano eno? I got a car waiting outside. Nyina emmotoka etulinze ebweru. For me? Kyogamba okomyewo ku kimanja eti butereevu. For me? Okomyewo ku kimanja olwaleero. Bwe batyo ne bakka eggaali. Kati tulagawa. Lodi tamanyina wajje badda. What are you doing? Okola ki ate? Kati aba ayita omugaa sooka olindekaawo. Yayasa wano we batunda embwa jjukira yashikanawo kikawulu bambi ne kimukwasa ennaku. Kaakati ono kawulu nvaawo naye. Bantu bangi babonyebonye naye bambi nono kimuleka mabega. Yamwetika. N'amuteeka mu mmotoka.
tugende bwe batyo ne badda mu ddene wabula gye badda yonna mukama yamanyi tebalina wadde ekikumi muzaatu ayiya na kunyagulula Even love at first sight? okkiriza mu mukwano nga wakalaba omuntu nedda Me neither. nange sibikiririzaamu ebyo nabibidde mu motoka tuyinza okunywa tekagusumuludde ne katandika okuba drink mutufu lyo akatono yawulira essanyu ne kamusimba eccupa kakazi ka bulazo we You're gonna be looking for me, you know. okimanyi nti bagenda kunoonya kimanyi bajja kunoonya n'akyusa enguliko n'akayimba ke yateekako mutufu nakyala alabira ddala wangudde omuvubuka omubalagavu kayimba bambi bombi kabakwata ate bombi bakamanyi manyi kiba kirungi ogezaako gwa mukwano n'omukazi nga at least you have a little something in common nga mulina kyemufaanaganya naye se bw'oyinza okwagala omukazi nga gw'owuliriza lwaga awuliriza kadongo kamu mu butuufu tewali nkwatagana gye muyinza kukwatagana waliwo we baatuukira kati boyi agenda okuzuukuka okuva emmanga okudda engulu omukazi nga taliiwo twafudde dda Let me speak to Red or Joseph. nsobola okugezaako okwogera ne Red ne Joseph I don't care what time it is. nze sifaayo kyameka ze nkubyemu ssimu Okay, I'm sorry. Just kale ononsonyiwa gwe bateeke ku ssimu abadde agenda kubira Red amugamba omukazi gwe wampadde you gotta do things different. agamba nti nali nasuubiza nti kasitanva mu kkomera ngenda kyusa obulamu bwange Someone else's wife? wabula okudduka n'omukazi w'omulala si kukyusa bulamu kuno Like that? tokitunuulira bw'otyo I mean, look at it like this. kintegeeza kitunuulire bw'oti Time is like an orange. manyi bagamba nti obudde bulinga mucungwa It's round. It means that bwetoloovu kiba kitegeeza stuff buli kimu kyonna kikwata ekkubo ne kyetoola ne kidda happens for a reason. era buli kimu kituukawo lwa nsonga Lieutenant Ben, lutenanti beni something. beni something Kostikian! Yes! yakubira lutenanti Leave a message! No, I don't need this. yeetaaga bamuwa obubaka Just leave a message. naye ng'erinnya lye eryokubiyita limanyi yagamba beni something lutenanti beni something The big promise I made myself was I'd waliwo kye neesuubiza nti kasita nkwate kuba okuvaayo mu kkomera sigenda kuddayo won. era nga saagala kuddayo You want to avoid prison? bw'oba oyagala obutadda mu kkomera Gas station. dikirawo okubba gas stations What I'm talking about is different. kyenjogerako kyanjawulo Saying, go kyeŋŋamba home one last time and get. tukwate kubo tuddeyoeko omulundi gumu ogusembayo I got $50 I keep stuffed in my nze nyina obuseete butono naawe olina obuseete butono kati bugenda tubezaawo tutya We left in a hurry, Jack. twavuddeyo mu bwangu jjaaka I know, but Jack, tetwakabaliddewo kono nkimanyi we're almost there. njagala okimanyi tugenda tuukirira kye twagala It's like if I close my eyes, kiringa nze bwe nzibirira I can see us in Vegas nsobola okulaba nga tutuuse mu vegasi by a pool nga tuli ku bbali wa puulu with water. ng'erimu amazzi va ku eno gye tulimu etalina mazzi It's always sunny and warm, nga waliyo akadde k'omusana n'ebbugumu and guys in white jackets, bagaayi bambadde bijaketi daiquiris, and all the batuleetera ebyokulya $4, eh? and all the towels smell like. nga tawulo zonna ziwunya bulungi tuli mu bulamu bweyagaza nze naawe No bedtime. And when I get going there, you can come see me perform at night. nga nkwate kubo ne ŋŋenda performinga Big red, n'ojja ondaba nga nyambadde ekintu ekinene ekya red my crown things. kuliko buno obuntu bulinga engulu obuliko diamondi When I come off stage, I'll be bwe mmala ova ku stage ne kushikana so we'll make love until ne tukola omukwana ekiro kyonna sleep until 2. then ne twebaka paka saa 8 gwa ku makya ye life ye mujamulootera wabula amugambye alina osooka okuddayoko Minnesota omulundi gumu gwokka waliwo kye beerabidde beetaaga ensimbi bulamu si bubi It's half my money, Jax. njagala okimanyi kitundu ku ssente zange I'm his wife, right? ndi mukazi we yampasiza si bwe kiri He kept saying that he was going to make me happy. yangamba nti agenda kunsanyusa All this money stashed away. alina ssente ze yali yatereka So after everything,
luvannyuma lwa buli kimu That'll make me happy, Jax. kati gwoba onsanyusa Jax mu kifo kya muganda Where we he hides it. nze nkakasa lwakubanga simanyise tewazikweka What? ono n'asirika kiki What? kiki What? kiki naawereka You know where, don't you? omanyise tewazitereka si bwe kiri kati bwomumanyise tewazireka lwaki tokwate kubono ddayo kati waliwo neiba eyali ebbali yajja alingiza alabe bano bakola ki mu lujja lwabwe agenda okuza amaaso okwekkaanya kano ne kamulaba manyi mulingizalingiza nnyo ebitabakwatako kayitawo buyisi nga kakirira ku bulojobu nakyala yazaawo kateni ku supiidi kamugambye addeyo agezeeko okunoonya bulazo we gyatereka sente mbu alina sente nyingi ate nga sente ezo zimukuza nakyala kwegamba azibbeyo bagende batandika obulamu bombiri mu Las Vegas musaatu ng'ajja yabbye omukazi wa munne mukazi wa bulazo we kati akimye ne sente eza bulazo we n'asooka yesetinga amanyi gyatereke omutete ng'ajja Want me to call Ben? Nothing. He's back. akomyewo mulabyeko yajja eno gyazitereka wansi yaba n'obuliyo zino ze ziriyo ng'azikuba nsawo kumbe bamuteekako olutro kati gwe ssebo Spend my whole life trying not to come back here. njagala nnyo obutadda wano I always end up coming back. naye nkomekerera nkomyewo aliwa nakyala Just put the money back in. lwaki sikuddizaamu sente zo ne tubyesonyiwa Oh, sure. So you and my wife. nkuleke gwe ne mukazi wange mweyagale That sounds like a really good deal for me. We're gonna go at it, aren't we, Sam? saamu ngenda genda njagala mukazi wange tebatobye bagudde tokwata ku luto boyi kinuma tunuma kibadde ki toduka bulo nefuka bulo kyabuluma okutu kinumya okutuma nange bino byekyagala kimulidde akafi nekikafujja wali tokuuma nakuuma ku mbaavu kikiranigwe ani gofenka kikuba bulo si bwe kimugaletawo manakuuma nekifujja eri akafi musaatu nakwata okutuukwe kale mutumbavu gwe obakolere ki nkubaako bakuwanawana yakitulira nakyanaho akyesonyiwe yavaayo najja yesiwe kati agenda okuza amaaso kumbe Lieutenant Ben something yaje wetodduka yamwambalira namwetika omutwe yakuba ku ttaala n'asuula eri Gasiya Take a little refuge up here. noonya omuntu omulala gw'omanyira so kinze yamubako mu ecupa y'omwenge ndaba noono avaayo kati gwofiisa okujjako okunsiranya kiki ekikulese kati laba omuntu agenda kudwa agenda kala teri alaba omugere bofiisa bano batukiranya bukiranya oli bwasimbula emmotoka ono yamugirako mabega kyajja kimugobera kigezeeko okulaba wajjadda musaatu no tamanyi yatuuka ano ka gas station afune ku mafuta Need a tank of gas. nyagala ku mafuta juzaawo Can? owulidde akubye drinki yenna kume nekiro kimakedo kize kibulazo kye musiru ono
Dabano wabadde ayingira. Daba esaati gyayambadde. Akatala kali mu bano. Yabawo wali esaati ya makanika. Nagyesala bulungi yo n'asooka akwata olukomo. Hello. I just saw a cop get beat up. Ndabye omusirikale ng'akubibwa. Ben Costa. Ben Costa. Costa King. Yes, I did. Jackson. Yeah. I don't know. Well, Jackson amusekudde. he beat the hell out of him. Amukubye bubi nnyo kata amutte. Banaye mwangu ng'obudde bukyali. You good, Rich. That's right. I don't, Kati agenda okuzza amaaso ag'okukola ate oli avuddeyo Jackson. Seba amuwalidde ku poliisi mbw akubye ofiisa kata amutte. Musatungako eggaali. Tundeka. Kigenda okukwata ku motoka yakyo ate tekyagisibidde bweru. Ate ebisumuzo biri munda. Tufudde. Mutumba avandeka. Ono naaba akyanyumya. Ate motoka ye tebagibba. Kale motoka yange gitwala wa bannange. Kyajja kimugoberera kimuvaako emmanju. Motoka yagireeta paka erudda. N'asooka agisiba n'akwata kuba afulume. Yazze akuba drink ye n'atamidde. Wano we wali ka hotelo ke bapangisiza Kalumu. Nakyala ali ku TV. Kabaka yayingirawo. Hi, honey. I'm home. Kihani nkomyewo eka. Ate gwe ki ekikutuuseeko? Good. Tebibadde birungi. I hate doctors. Nyino olina ogendewo omusawo kuno kyagambye abasawo kuva dda nze kyagambye abasawo. Azaka balance. Shit, I can't believe it. Yesu Kristo sikikiriza. Olaba omutumbavu kyankoze. Christ. Anfwensa okutu. None to the sucker, though. Naye sebo okutu kwange nvuddeyo nako. Oli mulalu. Let me help you. Leka nkuyambe kale. Need a lot of help. Yeah. Nyina okuwumbula mukono era bwe kyetaaga. Kakaine emmotoka yali epakinze bweru bano babbamu enfalaasi. Motoka balabye ono yajja nayo. Vuga tutandike. Givuge. Hey, isn't that your horse? Eyo si enfalaasi yo. I didn't mean for this to happen. Nabadde kitegeezeza kino kikutuukeko. Muzaatu teyeewulira. Jackson munaye. Lengera. Onosonye okubuuza. Naye kiki? Did you get the money? Sente zoze nazo. You really think this is the best time to... Goza kano ke kaseera akasufu okudisikasinga ku finance. Jackson gwe mukisa gwange ogusembayo. Yeah. Yeah. Nazisisikanyeyo nezeetika. Zizino zirina tofaayo. Najjazi musimbe. Ziizo. Oba yajjayo 2,000. Jackson. Wangi. That's what I found. He's got more than this. Zino sete. Rudy alina sete nyingi okusingako ku zino. Ezo ze ziriwo. Enkya ku makya we bukeera nga tutandika tuva wano. What are we gonna do, Jax? Kati The last chance. zino zigenda tuyamba kikuli gwe kubadde omukisa gwaffe okusembayo. How could you let him get to you? Oyinza otya omuleka okupangulula? Get to me. Lwaki tonvaako naawe? Put it on you, Jax. Jackson akubaliddeko obulamu bwange. Shut up! You shut up! Ye naawe atuwogane lwaki tosirika? Dabayo. Is everything all right? Buli kimu kiri bulungi eyo bannange. Kiki ekibasumbuwa? Hey, I've got to call the cops. Ngenda kuyita abasirikale. Some help. Weetaaga obuyambi. Kangene nfuna obuyambi. It's over so crowded. Why you share with lwaki todda mu nnyumba yo ne weebaka mutumavu gwe nawe atuwogganira? Roodi agudde. Nakyala abayo akaka eggaali n'essaamu ono. Shit, what? Sitole kimugole. It's just me. Nze nzize. We drive.
vuga tugende. Come on. Vuga tugende. I want to talk. Njagala twogere. Kuba nti embaga n'opanuwa. Vuga tugende gwe. Yamutwala paka eyo mu kolido. Come on, you gotta be reasonable about this. Oyina okubamu omusajja w'ensonga. You know? Wakimanya sigenda kwagala. Bintu byali byampaka. Sure, there's lots of girls. Nkakasa waliwo abakazi bangi. Abakazi abandiyagadde okuba nawe ng'ovudde ku nze. Tokiraba. Era mbutuufu. Abo besimalidde mu zange. Let's talk about it. Kale katukyogereko. It was supposed to be a surprise. Nebadde teekeddwa kubeera surprise gy'oli. Wabula kangikulage. Already, not a down payment, but half of it. Nasasuddeko kitundu ku nnyumba. You would laugh if you knew how hard it was to get this money. Mutuufu, oyinza n'okuseka okumanya engeri gye nafunamu sente zino. Labayo. This is the model right here. Wano we nagula. It's 2,700 square feet. Iri ku square feet 27 ku 10. It's got cable with 57 channels. Ina cable kuliko 57 channels. Gosh. Look, and Nakyala uli atakyasobola na kusha. ports in a park, you know, that they're building. Dabano. Sisa. Toshiri wala na kusha ku mawenu. Nigo obuzabuza. Look, I know your dream is to live in Vegas, but Nali manya kiroto kyo kyakubeera mu Vegas naye. I mean, it's like a real, you know, neighborhood. Kano kalinga akaalo ba neighbor. Kiringa bwayise ne kaleerwe. Wano si wabi. Eggplant or Waliwo ki eggplant. ecru for the carpeting. Is that a color? I guess. Mukazi watu yamanya nyino kiyiya. Kakati. Tunabeera mu ssanyu. And how many children should we have? Oza tunazaala abaana bameka? 2. Tuzaleyo abaana babiri bokka. Babiri bokka. Uli mukazi mulima mukazi gwe. Tosobola kunjagala. Nasooka ayiwako enguliko. Kashekulirawo buleti. Rodi agenda kuzuka musajja watu ng'ali ku ttaka. Sibo kirodi kisekudde ndakyala buleti. Kyava asituka musajja watu. Awuli omutwe gumuwuuma. Kale obudde bubanga obukya. Rodi n'akwata ekkubo n'adda n'emmotoka. Naye nga munda mulimu mayiti. Mayiti ya nakyala eri pembeeni. Kyava asooka alingiza. Yakwata ekkubo n'ayingiza mayiti munda. Nga teri alaba. Waliwo kyabala. Ndaba nno kawuulu. Tanyega. N'akaleeta n'akateeka mu kibathi taabu. Nange ononsonyiwa. Ninze nakoowa emisego okunziba. Weeraba. Bw'amaliriza n'akwata ekubaavu eyo. Kiri yawulira nga muli yeetaaga kutabulaza owe. Wabba ekyasi naawe. Kolere ki? N'afuna ekirowoozo. Gwe sigenda kutta. Kyengenda okukola kiriwo ekiti. Kati yasangulako ebyekumu ku mbwashi. Byekumu yabijjeko n'agiteekaawo.
n'akwate ku bunasala n'ajeruda. Hey, the Coke. Sobola okumpayo ka kooko. A hostess cupcake. Ne kano ka cupcake. No sweatshirts. Gugaseko ne sweatshirt eyo njagala ogimpe. Yino. Nasooka ajja yerongoshalongoshako eno. Yenna aliko ka drink. Bw'amala okwerongoshaako najja kubye ki sweatshirt. Saba ebyokulya n'akakana eruda. What are you famous for? Huh? Oh, I don't know. That was a nice horse you had. Falaasi yo yabadde nungi wabadde oyina. Enfalaasi. Yeah. Okay. So did you call the cop? Wakubidde abasirikale nti baakubye? Why? Nedda. No. Gwe wabakubidde nti nedda. It wasn't my horse. Falaasi teyabadde yange gye badde baba lwaki bankubira poliisi? Kirungi. Muzaatu yeebase. Freddie? Kati yakwate ku bunadde engulu. Wabula yazukka anoonya Freddie. Nakyala. Freddie. Yasooka n'afuluma ebula agenda okwekkaanya ng'emmotoka weeri. Gikwatako ng'eyokya. Ndaba noono. Genda okuggyako essimu baagisazeeko. Can I use your phone? Nsobola okukozesa essimu yammwe. I'm sorry, we can't tie it up. Tie it up. Tetusobola gikuwa. Who's gonna call? Ono bimusobedde tabitegeera. Emmotoka weeri kyokka ate Freddie tamulabako. N'akwate ku basookaddeko munda. Muli abadde alowooza oba kapanuye ne katandika. Julia yakomyewo aliko drink. Kale agenda okuzza amaaso kwekkaanya. Yalaba oluto. Luto luno. Buli kimu kyonna akigattagatta takitegeera. There's trouble in there. A murder. I saw the guy. Waliwo omutemu. My name. Baamubuuza erinnya lye yazaako buzza ssimu. Seba awabidde bulazo we nti asa omuntu. Ndaba noono. Afande bw'ayingira mu kirabiro n'addukayo. Yasooka ne yeekubakubako wano ku mazzi. Kati agenda okwekkaanya obulungi okulengera. Katonda watu. Mukazi watu yamulengera mu kibafu kyava amuyita Freddie. Oh, shit. Buno busya bwennyini. Julia bambi yakomyewo aliko drink. Abaali awo agenda okulya nga poliisi ejja. Tufudde. N'asooka ataddayo munda. Ne yeebuuza ekyokola. Muli alowooza kirabika yakomyewo omupangulufu n'akasekuwa buleti n'akajjawo. Agenda okulengera poliisi eyitawo. Nkoze ntya? Agenda okebera muno ng'ebyasi temuli. Yamanyirawo kirabika yeyasa omukazi. Ajjukira kimu baabadde mukaayana. Esimu neevuga. Yeah. Yeah, this is the manager of the motel. Nze manager wa motel. So here, they want to have a look around. Poliisi eyagala kujja kwekkaanya luumu yo. Kyapiiri. Bw'oba olina ky'olina kyonna kikweke ng'obudde bukyali. Nti siyagala banzigale wenzija akasimbi. Kati hotel manager n'abaleeta naye ng'asose mulabula nti kweka emaali yonna. Well, let's find out. Naye nga tewali buzibu kono tujja kulaba. I just spoke to him. N'akwogera why? Lodi yajja. I'm sorry. Munansonyiwa. In the bathroom, man. Mbadde mu kinaabiro. My wife is sleeping. Mukazi wange yeebase. Whisper. Mwogere empola. Yes, I'm sorry. Alimu engeri ya lusenyiga n'omusujja. Ng'ayingiza b'ofisa munda. Bajja batandika okwekkaanya. Was throwing up all night. Manyi obwedde ekiro kyonna asesema bambi mulwadde okamala. Yamutadde nno ku kita. My stupid brother and me
muganda nga badde ansumbwa twakyankalanye wano wamutumavu twayombye ne tutoba bubi nnyo mbuye ne bulazo we bufisa nga bekanya kiki ekyo kino guno musaayi guli ku sinki gwavudde ku mutwe gwange twakyankalanye ne tutefu mitano kakano mutwe ngubye ku sinki nakute kubogeno mukyalira yatamidde butamiizi ewaka wamweyewa ovugawo mayiro nga mayiro kitundu kya mayiro kukirira eri emmanga kali mujje tugende jukira engeri gye bamusibyeesibyeko enfunda eziwera kwegamba ebyokwasaganya polisi tebimuzibuwalira ndyoke wali obaddeko mubuzibu kono nedda kale tugamba katonotono olina likodi nti wasibwako otiye ukakasa tokyali mubizibu nedda nabivaamu nyina omukazi omuntu okutereeza obulamu kiba kiretagisa toino kiba kiretagisa funa mukazi kale ate gwe nnina mweraba kale ono yewunya bufiisa obutakwata muntu bakigenderedde batya yadda munda nasooka asumulula amazzi yerongoseeko mutwe gwonna gujjudde omusaayi wabula kati alina okuyiiya alina mayiti ya nakyala Fred wano bimutabula mutwe nagambye tuli kayitibwa feeling Minnesota VJ Junior nga bulijjo King Sports Bet Uganda Limited yamanya yalina okuyiya musajja wattu obudde bukyali kiyakola kyava akateeka mu bisuuka n'akayitika n'akateeka mu motoka motoka yagiisawo n'agiyingizeeyo munda buli azoowa ali mabega amugirako yasibira eno kabaka yaleeta mayiti leka tulabe abalakaki yasalawo amuziike teyasima na kusimanda yateekawo mayiti nga afuna bikoolakoola yensiri ono yeebuza bulazo kyaliko yakabika ebikoola bambi kitalo nnyo n'osonyiwa namuteekako n'akamuli bambi kwe kujja atandike agenda okulaba empewo efuuwa muli awo yakyakoze si kituufu naye nga talina kyakola bambi kino ekimotoka yakireeta n'akikanyuga wansi eno n'emmundu n'agisuula okwo namu obusete bwe yajja kwoli kwako yasalawo kawulu amutunde bwamala omutunda n'afuna ku busete n'agula emmotoka weeraba gwe ssebu njagala kukozesa simu nfunye ekyemagesi mbu obulamu is one big emergency so fuck off aba agenda nga poliisi basulako obusuuzi bugombe ne bajja bamufate kyesitegera nti Freddy wamuse Is that a yes or a no? Iyo yes gyoliko banno. Because your brother here, Sam, muganda wo Sam knows where you stashed the bomb. Yategede wakweshe mayiti.
It's a very sad thing because that was a ate bw'oba wasse Fred ekyo kintu kyana kubanga mukazi yabadde mubalagavu ngenda kukusiba son of a bitch. nkugamba towulira I like that girl. kati sebo Samu ng'abeetika abatwale mayiti gyeri Kind of a stupid fucking name is that anyway? ye linnya kika ki eryo Jakisi What? kiki Supposed to be Jack. yali alina kuba Jaka Fucked up his birth certificate. naye maama we n'afucking up simanyi biki ne bamutuma Jakisi Oh. That's all your life amounts to, huh? bajja bamujereka mu motoka ng'esooka etuukira pembeeni nga bakwata ekkubo okuvaamu mayiti yagitadde wano Where? wa bagenda otuukaano nga mayiti weeri He must have did something. mayiti atekwa okuba alina kye yagikozese namulabye agizikaano n'ebikoola Well, there's nothing here. tiwaliwo kiriwo Obvious, Lloyd. It's wayekakana naawe He moved her. You did something. mayiti olina gye wagikwece gwe mutuma mayiti eriwa Come on. Hey! yogera mayiti gyeri Hey! wayi gwe shebu I got the time to fool around. bwoza nyina obudde bw'okukiraana wano I'm a cop. ndi mu kirikale People depend on... abantu balina ekigamyeko okubayamba okuva mu byekisiru I don't have the time. siina kadde kakumala kwonoona wa Fucking losers like you. But I saw it. nze namulabye Right spot. oba osanga teyagikwese walungi nga yagikwese eri waggulu This is it. This is it. kuliko n'ofiisa ananagira I'm telling you what I saw. nze mbagamba kye nalabye Oh, no, I don't think so. togenda kuddayo naffe ogenda tambuza bigere Leave me out here. leka naawe tosobola kundeka eno temundeka mabega nammwe wabula ne Jacks asobeddwa mayiti gyeri mayiti gye natadde wano yalaze wakweri gwe boyi mayiti wagitadde wa mayiti wakwese mayiti mayiti wagikwece gwe nkimanyi mayiti ono naye aginonya mukoloba sooka ompe kalayita n'akamusimba n'ogwataaba manyi abooluganda kyamukuba eviivi nekigobojja So what went wrong? kati kyekyakyankalanye She make you mad? yakunyiiziza Come on, you can tell me. mbulira What'd you do with her body? kiki wamukoze mayiti wagitadde wanakulabye wamusse n'omukweka She didn't want to be with you. yabadde tayagala kubeera nawe buli omu yabadde akimanyi The fucker's right there on her arm, you bastard. nze nabadde sirina lukisa gezaako omulumi okugjako gwe She was my wife. yabadde mukazi wange Days. mukazi wo nga bamusatuza bbanja Wasn't conventional. So we didn't meet at the prom. So what? kale ne mwakuba tetwasikana ku promopate nekitegeeza ki tokiri wala kikuba bulo You know I didn't have any reason to kill okimanyi nabadde sirina nsonga lwaki mutta Did. gwobadde olina ensonga lwaki olina omutta But you were there, right? wabaddewo Maybe. oba osanga ye nalowooza bambi yeyasa omukazi muli mutima kwe kujja asabe ku byentambula bino byetagala kakati Where's the body? mayiti wagitaddewa naye ro My ass. kiss my ass Hey, gwe you set me up. wansetinze up nikisajja gwe You're setting me up. gwe wansetinze up nekiwako kasino kapu kakyo kwe kukwatagwataba So was it love or just... kati gwabadde mukwano waate onyumirwa byakola kikyuka Good blowjob feels like love every time. manyi bagamba kabulojo bwaka buli kasira kaba kanyuma naye kisajja gwe sinikamanyi kyokka oli muntu mukulu nange tomanyira kikuba ejjinja ku mutwe onkubira ty amayinja nja kukuba mawe kibadde ki kali bakwate kuba okuddeeka I'm letting you out of my sight. boyi togenda kunva mu maaso That's fine with me. sikiyinako obuzibu nga batuula wano todduka Where you going? kati olagawa yayiwako tv n'ateeka ekisumuluzo pembeeni simu yavuga togikwata Yeah? aha waliwo ayogera Who's it? ani oyo
Tell my brother what you just told me. Gamba muganda wange byongambye. Take the phone. Wuliriza ku simu lwaki ombuuza. Hello? 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 Mr. Clayton. Mr. Clayton. What my wife saw the other night Mukazi wange agambe kyo kyaluli. made me sick. Kiyangamba kyandwaza. Carrying that woman, Yangambye nti yalaba omuntu eyeetika mayiti n'agiyingiza munda. carrying her out. Kyokka ate omukumu era n'agifulumya ebweru. What I mean? Manyi ekitegeeza. $50,000. Kati mbasaba emitwalo 5 egya dola obutagamba polisi sirika. I don't want to be hard about it. 'Cause Nze saagala kubanga bamanya. I'd really like the money by morning or Njagala enkya ku makya mulete seeto basikinge nagamba polisi. convenience. Bw'omuntu omu yeetika mayiti n'agiyingiza omulala n'agifulumya. What he said? Owulidde kyagambye? He said, Agambye one of us carried her body, nti omukufe yeetika mayiti n'agiyingiza munda. and one of us carried her out. Omukufe n'agyetika paka bweru. I only carried her out. Nze namwetika kumufulumya kye kyokka. I mean, I couldn't remember. Kiba kitegeeza nabadde sijjukira. Gwe wamwetika omuyingiza. Kikyajja gwe. N'otangamba nti gwe wamuta. Kati kirina amakulu ani yamutta. Kubanga omusajja alaba nti muyingiza gwe ng'omufulumya. Ekyali mundaawo. Don't worry now. You did the right thing calling me. Teweeraliikirira wakoze ekintu ekituufu okunkubira. Okay? Gwe buli kimu ngenda kitereeza owulidde. No, you got to take care of me too. Naye naawe olina okakasa nti ondabirira. Listen to me, you asshole. Wuliriza gwe katofaali. You buried me in this shit and you're Gwe wantadde mu bwesa buno ogenda bunzijamu. the money. Genda onoonye ssente. Go and pay that motel guy off. Tugenda tusasula ejjamu waka moteri aleme gamba polisi. Shit's not happening. Sirina kikumi kyonna. It's gone. Ssente zaaweddewo. I bought a house. Nazigulamu ennyumba. Half the house. Nazisasulako ennyumba. In Vegas for Freddie and me. Nali ngenda gigulira Freddy nange mu Vegas. Nasasulako ennyumba. Sinadde ekikumi. Bought a house? Ogula ennyumba. Come on, Egypt. Nange. To do with a fucking house. Kale ennyumba wagigulira ki? Hey, you gotta get that money. Ogenda noonya ssente ezo emitwalo 5 egya dola. Kati ontuga butuzi. Lindako. Ndabika nfunye pulaani. This is what we do. Kye tugenda okukola kikino. We go to where you hit her body. Tugende gye wakwese mayiti. Once and for all. Tugijjeyo. Where nobody can find it. Tugiziike baleme gizuula. Kigwe ani anaatula ate bw'anaatulopa banajjawo mayiti. You idiot. Ni musiru gwe. Kiki? I never moved her body. Mayiti saagigyewo. Nagiresewo bwe nabadde ngitadde. Huh? Egiki? What you want me? Lwaki wannimbye? Intugwe. You ate my ear. Walidde okutu kwange. Wife, you framed me. Nota mukazi ono ofulaminga. You're mad at me for lying? Kati onyiikitula okubanga nakulimbye. Bashiranye. Tebamanya ani yajjawo mayiti. Jesus, what kind of sicko would take it there? Yesu Kristo. Mutumbavu kyayinza okubba mayiti. Nga bakakana kati balowooje nga babulaazo. Mwana, onsekudde alina yitwe. Daba kichwa yange. You really hurt my head. Wansekudde alina yitwe yonna ejja akasaayi. Uli bulaazo kika kigwe. This motel guy down while you go to... Oh, I know. Genda onoonye sente tusasule ono gayi wa motero. Beg him. Ngenda kusaba red. Children if you have to. Tosaba red ne bwe kiba kyetagisa kuta famire y'egitto ofune sente ezo. Gali siyendabirwamu. Kakati bulaazo kano wandikatutte munange. Kwata embwasi. Seetaaga mundu. Talking about serious stuff here, you know? Njogera ku kitwe kiri kya kyakacajja bwe kagana kabandule bullet. You don't have to shoot him unless you absolutely have to. Oli ye muto kyokka ono ye mukulu. Kati bamugambye agenda asika ne Reds. Ngeri gye yali akolera Reds amusabe ku busente basasule gayi wa motel. Asabe emitwalo 5. Kati agenda okujja ng'omugaga abalansinga bitabo. Jwira yali manager we. The midnight oil, as they say. Story ki. Unbelievable. I was just about to come and see you. Mbutuufu kyo tekikkirizika mbadde naatera okujja okulabako. Bigenda bitya ndi fine. I should maybe come back
ndowooza nja kudda oluvannyuma engeri gy'oli busy mbitabu. I mean, this adding, subtracting shit that you do is hard. Wano kiraga nti omulimu gw'okola musufu. I don't pay you enough. Niye kyabika kikusasula sente gimala. Z'osasula gimala. I can wait. Nja kudda. Togenda jangu. Jangu. Mugaga abadde abalansinga bitabo bya bizinesi ono bulijjo z'amanaginga. Tuula wano, tuula. Tofaayo kakana. Ng'amutuuza. I'm in kind of a fix, you know? Mani nsiranye. I was gonna see you about borrowing some money, maybe. Bade njagala ku sente. Sente ozagazaki. Omugo ku mutwe. You can fuck with my book. Kuba tuluuza ogenda fuckinga ne sente zange. Neme kumanya. Buli nyo n'abalazinga ebitabo kumba amubba. I want it all back. Njaga sente zange zonna boy. Your fucking legs anyway, but you... Ngenda kumenya amagulu naye ate tekigana kunoonya sente zange gye ziri. See, I've ever... Njagala sente zange. Oh, the man! Njagala sente zange zonna z'obadde obba bulijjo. Leka nawe boss. Boss sente zazi tuti. I don't give a shit! Nze sifaayo. He stole it. Mubulazo we yazibye. Bw'aba yazikubyeko genda ozibba ozikomyewo. And you owe me? Kubanja emitwalo 3 boy sente zange kubanja emitwalo 3 z'obadde obba mu business. Nze nga mbadde nyina sente nandizikuwadde. Tonkyankalanya. I don't care about Nze sifa problem. ku ngeri ki gy'ogenda kufunamu sente zange. You tell it to that cunt aliens. Njagala sente zange. Bizinesi yange yonna bulijjo ogibba. My mother's dead. Right, well, I guess you shit out of luck. Boy. Alright, just let me... Bino sibyagala sebo ready. Hey, don't move! Tosyeguka ready. Don't move! Tosyeguka tobako gyodda. Nigomanyira. Hey, Red! Ready. Alright, Ready yanyiga naye nakwateko bunajjayo olutu. drop the gun. Sule mundu ready. Gosoko sule yo. Put mine out first. Nze yasoso jijjayo. And Sam, you're fired. You are fired. Kyamu kuba ebyasi. Nga tekitunudde nayo. Shit! Buno busawo. Bakataala. God, shit! Kati nzisa omuntu. Tufudde. Kimukubye ebyasi nga tekitunudde nayo. It's 46,000, you fucking idiot. Manje emitwalo 46 si mitwalo 3 gyokka tomanyi na kubala. Ndaba noono Fisher. Benny something. You got here fast. Ngo yanguye. By morning. That's right, I guess I did. Would you like a cup of tea? Wandiyagadde ofuna kakaawa? No. Bano be basabye nkwesa wiki. So, where's your brother? Parking the car? Bulazo wali luda wa parking motoka. Ajja aleeta sente. He'll be along. Talwayo? Yeah. Chichi. Just, I don't want no trouble. Nze saagala bizibu. Relax, okay? Nange saagala bizibu kakana. Nzikakana. You relax. Nina we kakana. Nze chichi. Kale agenda okuza amaaso waliwo kye yalengera. Sokolino. Chichi ky'olabye ate. Where you going? Atolaga weeyo. Kati walengerera kanekere eshikano najjaki yali ayambadde kagamba ke baamuwanga bali mu Las Vegas. Kyokati yakamuzika nako. Look. Dabayo. This wasn't such a good idea. Ha! Ali luddawa. What is going on here? Kiki ekigenda mu maaso wano? Munayita onzitula musajja. Son of a bitch. Goganda kwa malaya. You sick. Fuck off. Kube ngumi. Where is she? Ali luddawa. Ali luddawa. Jakisi bambi. Agenda okuza amaaso kwe kulengera nakyalo. Wuuli nze tontuga. Yuli. I'm really tired of the motel business. There's no future in it, Nze nabadde njagala kasente. Sente motel teri mu future. Nakyala yajja wali. Boy alinga alengedde omuzimu.
Kiryoke baby. Don't worry. Totya. I know it was Sam who killed me. Manyi Sam ye yanzise. Bwe koogera bino yazirika buziriki. Yagimanya muzimu. Onoona seefu emulemi okugula. Kyokka sente bulijjo yaziteekamu mu seefu combination agimanyi. Yirwa kikuba ku byasi. Nga yeesika. Ayagala kugula kashefu. Kuba ekisooka ne kigwa ebbali. Ekyokuna kyaddira muddire ku mukono. Mama nyawo. Kale wede kimulemye kugulawo. Dinako. Agenda okuzza amaaso nga weggula. Omutete gwonna guli muno. Nakyava asokazamu ne keresye. Jax zukuka. Wangi. Kiryoke baby. Freddy. Kyokka Freddy banange. Get it. Sikitegeera. Someone found me at the side of the... Muntu omu yanshikana ku mabbali w'ekkubo. Saved my life. Ye yantaasa obulamu. Kakati. I saw. Nakulaba ng'oli mufu bakuba ekyasi. She's bleeding! Omukazi avamu omusaayi banaye. Why Kiryoke? Sam's a lousy shot. Even that... Wano Samu we yankuba ekyasi. We wati. Bullet went in there. Kyayitamu wano. And out there. Ne kiggukiramu emabega. Doctor says I was lucky. Omusawo n'angamba nti nali wa mukisa. There's no such thing as luck. Naye nze ekimanyi ku sya Katonda teriyo kintu kiyitibwa mukisa eba ntuuko. Right? Oli bulungi. You must be. Uteekeddwa. I mean, I've never felt like... Nze siwulirangako nga. Whatever that word is. Simanyi na kye nnyinza kugamba. Happy. Siwulirangako ssanyu. Jax, I need you to tell me exactly. Jax njagala ombulire ddala ki ekyatuukawo. No, exactly. Simanyi ddala kyatuukawo. Nazirika. Anything. Sina kye nzijukira. Nakulaba ku makya. I killed you. Nendowooza nakutta. Why would you want to kill me? Kati lwaki oba oyagala okunzita? What did I ever do to you? Ki kye mba nakola okunzita? Right now. Nekadda waggulu. Now, Ravine, bleeding to death. Waayi leka ujjavaamu omusaayi paka kufa. Omukwano. My heart, Jax. Njagala okimenye wammenya omutima Jaaka. I was scared. Mbutuufu nali ntidde. Fucked up. Nze nalabira ddala nga ndi fucked up. Nga simanyi kyakola okujjako okuziika. Baby. I've already forgiven you. Nsonyiwako ono nakusonyiye dda. Tolina kweraliikirira. Boyi mufo ky'okutwala omuntu mu ddwaliro ye yaziika muziika olw'okutya. Ate takolagana bintu bya ddwaliro. Kati onaagenda okudda. Onayitibwa Joseph ng'afaande ready ali ku ttaka. Where you going? Kati olagawa. I gotta fucking hole my stuff. Ngenda kufuna byakulya. You want something to eat? Olina kye weetaaga okulya. Something to eat? Kyonna kyonna. Tofaayo leeta. Ndaba nno ali ku stake out. Atandise n'okusumagira. Kati agenda okuzza amaaso n'alingira Nakyala. Motoka yona etuuka butuusi. Ayina kakafe ke ennaku zino watuukira kadayina. Era bwe yatuukira butereevu. Kyasino kyamukutte. N'asooka abikabikawo. Bibi n'ebyokulya ndeese. Leka mbeeko kye nkubuuza. Are you? Aha. No. Are you okay? Oli okay? Can I ask you something? Kubuuzayo ekibuuzo. Shoot. Genda maaso. Okay. Kale. If you had, Tugambe nga killed two people, ngossa abantu babiri.
murdered them. ng'obatidde abafudde And in the process, it got kati mu process eyo ey'okubatta $1,000. n'ofunamu emitwalo 10 Close to like 98. kwegamba emitwalo 10 gyennyini ejja dola. Yes. Ah, And a stranger kati omugwira was blackmailing you. ng'ayagala ku blackmailinga Would you give him a big chunk of that? osobola okugezaako muwa ku sente z'okoleredde ez'okutta abantu You're weird. naye musajja gw'oli mupangulukufu. No. Timuwa nze The bastard of Red Scent. Yeah? timuwa bwemba ggwe. Could you bring me one of those donuts too? njagala osooka ondeetere ku budonati buli ngenda kuleetera mubutuufu kigenda kuba mutumbaavu ono sente. And I'm a regular, you think I could use your phone? kali engeri gye nzijajja wano buli kaseera lwaki tompa nenkozesa ku simu yo. Yeah, but Okay. don't make a habit of it, okay? naye togufuula omuze nti buli kaseera oyagala okukozesa essimu yaffe. Hotel, $21.95. That includes a 2195 help you. nkuteerako ne TV. kuyambe ntya muteeke ku ssimu. Yeah. Aha. It's about time. ndowooza ke kaseera sente ozifunye. Good. kirungi azifunye. So come on. kati jangu nazo. That was great. So we'll see you soon, right? kali ndowooza tugenda kulaba mu bwangu ddala. Where I put it. I made him see it my way. And Sam, Sam, bring the key. n'ekisumuluzo. On top of everything, he says I owe him $30. Jamaa agamba nti amanjayo $30 ez'ekisumuluzo. Dish. Twakireseeka The fish dish. mu kifishi dish ekisumuluzo bwe twakitadde. kumbe Joseph akiguddeko. But I'm not at home. naye ate sirika. kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya. bw'alengerera ka Freddy. Maama. sokoleke. Yeah. guno si muzimu. Listening to WMIN. Ndaba nno. Twins. Shit. buno busa bwennyini. The machine forgot to put sugar in my coffee. neerabidde oteeka sukaali. lindako. This is weird. kino kyewuunyisa. You scream like you just saw a ghost. owoganye ng'alabye omuzimu. Saw a ghost. nze yandibadde awogana kuba nze ndabye omuzimu. emizimu gy'ennaku gino gyekanga. I was there. nakutta. You fucker, you. naye gwe oli faka gwe bulaazo. Kill us all? kati ogera tutta ffenna. Come on, Sam. saamu naawe leka. Back. Is that money? mwe mutandike. Come on, we can all get out of here. tusobola ova wano ffenna. Boy. mwe mugende. You know, omanyi how does something like this happen to me? kino ekintu kyantuseeko kitya. Long. akaseera kano konna Me. The mu butuufu nesobola kirowooza nti body was missing mbumayiti yabadde emisinga lwa nsonga. is because you weren't dead. lwa nsonga nakyatewafwa. njakukukuba ekya kitongwirako eddalu. Gotta keep my head here. nyina okukumira wano omutwe gwange. You know, I gotta do something right! nyina okukola ekintu ekimu nga kiri mu butuufu olwaleero. You know, Jax, omanyi Jackson, it'd be nice when you come home to visit, you know? olina okubeera omulungi buli lwokwate kubeeko okukyala. ndaba nnoona aze kuwulira. This is Kelly Baker flying high over I-65 near Bakersfield. buleeti yavuga. Joseph bamukubye. bono ku ssaabiro. ono yatambalira mwambalizi. olutalo. buleeti yavuga. mwe banaye. I'm a police officer. baleete mutya ndi officer. Jax. Jackson mundu gisule. gireete wano. Freddy. leeta embwashi. agenda okebera sebo omutete guli wano mitwalo 10 gya dola. gwedda wano. You drop that gun. gwe mundu gisule Jackson nga sinaba kusekula. n'agisuula. You mind stepping outside, please? mwe mufulume ebweru muwulidde. All right. kirungi. I don't think I can go through with this. sisuubira nti nsobola okugenda maaso ne kino. Who called me? wankubidde essimu ng'oneetaaga. Turning back now. kakati nonna kya Freddy yakubira ofiisa ajje. kirabika waliwo kye yali abala ku babiri bana bombiriri. Freddy ate nange. You tried to bury me, Jack. wagezezzaako okunziika Jackson bannange.
onoosonyiwa. You're gonna kill someone. Bw'obanga bw'akutta muntu You gotta kill him. okakasanga nti omuttidde ddala. Ono ate bamutugira bulazo we maaso. Muzaatu talina maanyi gasituka. Ku ficha kyebo bulazo kamutuga bambi. Kisajja kyatu ne kikata. Chikajeo. Mukazi watu yakwatamu ebibye. Kino ky'ofisa kyabadde kibala mwefunira. Yakigera kisobodde jjukira okuva emisana gondobedda kirobye. Najjawo bulungi buli kamu. Kisumuluzo. Kyokka kifumbo kino kyolaba. Yakireka kifuluuta. Ate ekyapoyeseza. Yena gyatandika ave wano. I could really get in a lot of trouble for this. Okimanyi nti sobola okugwambuzibwa olwa kino. I'm not supposed to let you in here. Siteekeddwa gezaako kuleeta eno okugirayo bintu bya mugagga. Well, I won't tell if you don't tell. Sijja gamba muntu yenna senga tobaako g'ogamba. Kwata katiipu kaako. Thanks. Webale. Okay, what is your name again? Erinnya lyo gwani? Listen to me, Lloyd, okay? I'm trying to help you. Ngezaako kuyamba. There, I saw everything. Kate Nabaddewo. kill his brother. Nalabye nga. Listen, I gotta go. Jacksi yasse muganda we kujjako ofisa yasse muganda wa Jacksi. Ofisa ayitibwa Ben. Nakyala afunye sente. Mitwalo 10. N'agenda akwate ku batandika obulamu bwe. Muŋŋamba mutya mu sente zange baagibbye. Kati ngenda kukola ki? Antu zinoonya. Sente zange baagibbye. Kati pata nawe yajja. Lloyd. Oh. Jeez. There's nothing wrong with my wife. Kazumu mukazi wange tafunye buzibu. Wife's fine, Ben. Mukazi wali okebbe. Pissed at you. Okujja ku munyivu gyoli. Freddie. She had some very interesting. Freddie alina ge yatugambye amawulire essebu. She stole all my fucking money. Yabbye sente zange. This guy. Labo jamon. Hey, tell this fuck. Mubuulire ono faka. Akolera nzi. Stole every last fucking cent. Wama mugambe nti banzibye. Come on, eh? Mugambe nti banzibye buli 10. Look. Dabayo. Lloyd, okay, we're cops. We got. Kale tuli basirikale. Mumukwate asiri wala. Hey, if we don't look out for each other, you know, who will, man? Let me ask you something. Leka nkubuze ekibuuzo gwe. Why are you such a fucking wit? Lwaki oli mutumbaavu nnyo bw'otyo? Eh? Hey! Naye yakimubuuza kati naye akimubuuziza. Hey, listen. Bw'atyo yakwatibwa ekkubo n'atwalibwa. Nga bagamba nti oluvannyuma lw'emyezi emitonotono. Musaatu mu kkomera gye yali yateebwa. But after all that, kubuzeeyo ekibuuzo. This is the right woman for you. Okakasa nti ono omukazi gw'ogenda okusikana ye mukazi gw'olina okuba naye. Nkimanyi. Maybe. Oba osanga Lodi yafuna na mukadde amutwako paka mu Vegas. Ajja asobola okusikana kannakyala gye kali. Bamusibayo emyezi mitono. Akimanyi kateekwa kuba kakwata ekuba okujja eno mu Vegas kubanga kalina ekirooto kyako ky'okubeerako akazinyi mu Vegas. Hey. Why? How do you know for sure she's here? Okakasa otya nti kagenda kubeera wano wozze? She's here. Waali nze kakasa waali. Appreciate it. Nsiimye nnyo kubanga ondeesi. N'ekirala zino sente zo zitwale. Nedda. It's a gift. Kino kirabo. Nedda sigazi. Olina family ey'okulabirira muzeeyi. They don't look so worried. Lwaki weeraliikirira totunange yeeraliikiridde nti ngenda funa obuzibu? Kankulage. I got a letter from him not too long ago. Yampandikirako ebbaluwa akaseera k'emabega. Dear Jax. Sebo Jax. Bullshit. Maybe nothing does happen. Bino biyinza okuba bya busa tewali kitukawo lwa nsonga. Great. Naye ndi bulungi. My dream. Tandise okuba mu kirooto kyange. So fuck you anyways. So fuck you anyways. I hate to say this, son, but Sandi kigambye mutabani. Exactly like a love letter. Naye banka luwa mbutuufu teringa love letter. You gotta read between the lines. Manyi bagamba nti olina okusoma wakati w'ennyiriri bw'osobola okujja amakulu. Kyaba asibula na mukadde.
najasika ne nakyala gyali nagambye ekiyani livu zago obuzali maguja sebo yaddamu n'agifuna teekayo ogwataaba mukazi watu bulijjo ekimu ku birooto byeggeza kubeera bano bashogalozi waliwo abagagga aba buli kala Rodi yajja yekanye nasooka tambuza amaaso alabe genda okugira ati n'akalengera kino bulijjo ssebo kyekaagala era kamaze ne kakituukiriza kashogaalo yatula nga takikkiriza manyi ssebo mubaamu omukwano gwosobola okusisikana naye nga togufunye mu bumpimpi oba mu ngeri ntono nga gubadde gwakutobera naye nga ate gwe mukwano mutuufu gw'olina okuba nagwo. Sula bulungi Freddy kagenda okulengera kagatuukisa ku Jacks. Ki Freddy? What took you so fucking long? What took you so fucking wrong? Kigaki ekikulisizaayo? Ye Cameron Diaz twamulabako wa What Happens in Vegas kuzanyidde enkuyanja yakakubirawo Kiss babano wabula ne kabaka n'akasembelyo kaggala nabagamba VJ Junior nga bulijjo ku Rakius Digital Studios ku Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 obusikanawo kanagamba esimu eri 0774 546245 King Sports Bet Uganda Limited nga bulijjo nabo bakuteekamu ensimbi mukama abankumire tajjango kwanalaba kaddamu sigala ng'otudde mweraba